ndi musiramu omukukutivu ow'amaanyi era ne gyensibuka eri ewaka ebutambala bagamba masha Allah famire ya ajo oyo yavaamu omwana ze Kampala afunye Mariam si musiramu bekwanye batandise kubeera bonna emikolo gituuse bagamba famire yeri egamba fo waffe takyuka neno gye nave waffe tusobola kukyuka dda mu bukatoliki mu protestant mu bulokole emikolo gigenze mu maaso kiramulwa kiti ekyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati bino byabagezi oli saba Allah atuwa okutegeera Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allah tumusaba atuwa okutegeera mu surati al-Maida Allah yasetteeka ng'etukkiriza okuwasa abantu abo batali basiraamu. Nyenjagala masembo omanye nti nina seka wange omu yansomesa Allah musaasire yansomesa kye bayita aada kalicha ne ibada okusinza Allah bitwiri bibiri aada yempangala kalicha mwetuwangalira neki ne ibada Maida Allah wagamba nti al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu embasera bidde aya ndozera ya kutano Allah tukiriza okulya buli kirungi wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum nemmere yabo abatannakiriza Katonda njibakiriza okugirya wa ta'amukum hillul lahum nemmere yammwe abasiramu njibawadde mujimbagambe mugikole mutya kitege kyovula ne nabbi yabawa nabo ne bawa Umar naga nti wal muhsanatul mu'minat balagidde okuwasa abakyala lagidde okuwasa abakyala abababa bamaze okusiramuka tukidde museeka Allah wal muhsanatu al mu'minatu Allah tulagidde okuwasa abakyala ababamaze okukola ki okusiramuka ani atulagidde Allah bamaze okukola ki okusiramuka okukiriza Allah atulagidde okukola ki bawasa kyasoose wal muhsanatu min alladhina utul kitaba nabo abatannasira mukamba kiriza gye mukola mutya mubawase surati Maida ne nkugambe waliwo kye bayita aada yeki kali kyagamba empangala amaloyo lwala buloko sombo banda ero jabbi kwasa mpola waliwo kye bayita aada kyeki kalicha ne ibada okusinza obitegedde kibiddemu kalicha chechi ibada kalicha oruwala bulungi oruwala museka lunshumba tugende kakati Allah nyweze nduyige kati obusiramu bonna bulina kalicha kati atekero lyakka mu kaseera nti abakyala baali bawasibwa baali batono ekitegedde abakyala sahaba tebayinanga abakyala ng'oli awako munne gwayina abo abali bamaze okusiramuka ayina abakyala babiri amuweeko oli nga tebayina lukisa lugendako eri batannakiriza Allah kujjayo bakyala kati Allah bwe yabawette bwe yatetteeka eryo nga ne nabbi waali nabbi teyabakomako kuwasa ba Margaret ba Joani ba Tracy nedda era babawasa ne babeera nabo nga bajja ne basala ne bakola ki ng'omukyala bamulese yes ali ne Margaret of course nikatuuka akaseera ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu era nga ali nabo era nayo teyabagamba basahaba nti mukiveeko lwaki nti nabbi teyakikola ki teyakireka ne bajja ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab kati omuyajja ku mulembe gwa Umar wano bamuwulirize nnyo kati we bajja ku mulembe gwa Umar masembe zanyawo wano kati we wakulu
ziri zonna watera okuleta conflicts bwe bajja ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kye yabakola naye teyabagaanirawo lwaki yabaleka kati ng'abasajja batabusa abasiraamu bawasa bali abatali baki olwa statuses ze baali bavaamu ti nze basiraamu ndi mwavu ate kati omwana wa kabona mukaga muvumbu ate bwe namuwasa nange bajja kumpeerako kino ate moreover n'eddiini gye nzikiriza Katonda yatukola ki kati abaana b'abasiraamu ne babeeraawo nga bawandiika buwandiisa application bacomplaining eri Umaru nti ffe tebatuwasa ebbaluwa ne zijjula mu ofiisi ya Umaru kati Umaru n'atuuza majlisi ulama bwe njogera bwentyo ku supreme area ngamba majlisi ulama abanene mu ilmu abanene basahaba tatulako na batabi atulebenkana chepes jeno kuba jeno mu bumpimpi wega amaje jeno na jeno bonna koporo tajja tojja lieutenant okimachi tojja captain toina kyo kima jeno okitegedde jeno kati yena akkiriza nti bano ba jeno bonna ne batulaba Uthman ibn Affan ba Abdurrahman ibn Auf bani ne batulawo chichichi ati kiri bwe kiti ne bwe kiti nje tukibadde mbadde ngamba olo Umaru yayogera teyaleta nga teeka wabula mbadde nkola ki ngamba nga Allah bwe yagamba nti wal muhsanatu al mu'minat tuwasaba chala be yasooka okwogera aba bamaze okukola ki siramuka be tuba tukola ki tuwasa tusooka okuwasa oluvannyuma tuddeko baliwa abatali basiraamu kakati Umar ibn al-Khattab n'abaga nti mbasaba mumpe ekyo mulabe abaana b'obusiraamu bali wano tayo kati nebaga nti tusooke tujjewo kino kalicha yaffe yakugondera Allah laba kibayita kalicha kati ffe obusiraamu tulina kalicha yaffe yakukola Allah kyakola ki kyatugamba kati ffe tubadde tugamba nga kalicha waffe bweyogera tusooke tuwase ki bano bali tusooke tubakole ki tubaleke bali tubaze bali tusooke tujjewo zino ezaba babasiraamu tibuli akubye omusiraamu alina omwana we obusiraamu yakiriza dda Allah gwe tuba tukola tutya gwe tuba tusooka ne bakigula kuba nabo bali baagala nnyo Allah waabwe so nga ate bano be bagamba balinayo abakyala ngaani nga Uthman ibn Affan yalinayo Rozi oyo sahaba munene wakusatu khalifa owokuna namba 3 vaku nabbi owokusatu vaku nabbi dandikira kwa Abubakar Umar Uthman yalinayo Rozi yalinayo Margaret yakisembe ne yasemba yabaga nti tuwali buzibu tusooke tuwase baliwa abasiraamu tebabagambye kutabe bayina baba bagenda Umaru kyava agamba naye kati ate ffe tuba tufooka ekyokulabirako ffe tuba tusooka okuwasa gwe naawe wasa naye be tuyina ekatubate yali abamanyi Umaru abali ababayina nga okutandikirako Uthman n'agamba ati bano bajja fuuka ekyokulabirako nti olabaayo namutadde olwo tugende ne culture yaffe ey'obusiraamu nti ffe tuli baki tetugenda kugattika byatuga nti khaliful mushrikin mwawukane ku batannaba kunzikiriza ntegerekesa kakati Umar ibn al-Khattab n'agamba Uthman tambula butambuzi ogenda eka omukyalo omute kati Uthman yagenda eka aba yakatuuka bw'ati ewaka n'amuga tuva mu meeting munnange Rozi naye emboozi ebadde bweti naye mu mboozi eno baŋŋambye enkute Uthman n'amuga baŋŋambye enkukole ki kati kyava amugamba munnange wabadde ogenda Uthman mukyala wa Uthman Rozi nenkuyita nga towulira ninga nabadde njagala kukugamba nti byompisizaamu engaba gy'obadde ogabamu enkwata gy'obadde okwatamu ebintu obukakkamu n'empisa z'ennungi zandeetedde okusiramuka era bw'otambudde mbadde njagala kukugamba nti munnange sooka ontooze shahada nze njagala siramuka okitegedde namugaa nti wasiramuse nti nze nasiramuse dda Allahu akbar nasiramuse namukwata namugaa nti nze sijja bajja kulowooza ninamu lwaki nze era yamwetika namutwalira Umaru n'abanene
aga nti ono gwe mulaba aŋŋambye bwati ne bwati era yagenda sigalanga mukyala wange era shahidat anna Allah wahda yena asiramuka naddayo ne Uthman era yena abeera mukyala we nengeera muki kati Umaru n'abagamba nti buli muvubuka agenda okuwasa mu Madiina nga musiraamu nze ateeka okumuwoowa era marriage certificate nze amuwa nti musiraamu zaatandikira mu office ya Umaru paka ino gye tuli marriage certificate gyetandikira era yajja n'agamba imani marriage certificate bid'ati yaliwo okumulembe gwa nabbi yatandikira kugwa sahaba kuwandika nti bano bafumbo ono ne gundi mumanyi ogwa Umaru bun al-Khattab radiyallahu anhu nkuweeko wano wetuli seeka nga omuvubuka ali eyo yenna olugendo luno olumutambulidde paka wano kansuubira akitegedde n'omuntu ajja kuddawo yeebuuze ndi muwagizi wa Eddie Kenzo Edirisa Nyamutoolo si musiraamu naye baagenda ne bakyala emikolo gyaluma yafumba essaawa zino ettooke akola atya ayi ate ekyo kibeerako kukola atya omanyi mulimu ebintu nga tebiddawo kutumenya mutwe lwakuba nti tokkiriza kumalayo walibuliza ekibuuzo ekyo etumaleyo katumaleyo kigenda kuvayo bulungi ogenda kukyeddiramu bwe batambula abasiraamu musiraamu ku muki kumbe enkola y'okuwasa abatali basiraamu ediba tugenda ne ade yaffe ey'obuki ey'okuwasa abaki abasiraamu teyasiimukirawo ddala paka eno gye tuli kalica yaffe era tewali akkirizibwa kukyusa ekyo kyeyomaru kyeyakola ki oba ntegerekese katuli ku kya Kenzo Kenzo ne Nyamutoolo 1 ekisooka bonga bo bali mu dhambi bombi babiri ati kakati ani busiraamu bwawa wabula Nyamutoolo bwageza n'asiramuka dhambi libavaako ate tebaddayo kuwoowa anseka olite twawoowa basire baba bamuwa mukyala mama abadde taata abadde musiraamu waliwo abamanya bakireeta batyo mbadde siri musiraamu ate baatuwoowa no baatugatta ni taata sinange n'omukyala wange si musiraamu ate tusiramuse bagenda mu maaso n'obuki niwaba yakyala n'akola emikolo ewaba nabo nti ate omukyala n'asiramukira mu maka bagenda mu maaso n'obufumbo bwabwe kiri Allah n'akikola ki anti al-islamu yajubbu ma qabla ntegerekese kati yali newabawo baga nti balizeeyo sheekh n'abakola ki n'abawowa buli omu endaba ye ey'obusiraamu famasa iri ag'okwawulawo ilimu tetugavunaanyizibwako wabula nkuwa abamanya bano bagamba bano ne wano bakola ki ne wano bagamba watu so kati kya Kenzo ne Nyamutoolo tukkirize tugane bali muki era tebannatereeza tebakerangako gamba nti tutereezezza ddi lwe banaatereezanga Nyamutoolo asiramuse aba ntegerekesa kabeere ng'oli muwagizi okuwagira towagira paka mu kisenge ate towagira paka wa Mungu owagira eno nnyimba z'oli wabula kiri kye balimu twalabako ne Sofia Nantongo we yafumbira omusajja atali musiraamu Sekamuzaata n'abaweddwa n'abakomerera teyavaayo kati tetujja kugamba nti Nyamutoolo aveeyo wabula ffe ekyaffe ntusaba Allah amuwe hidaya ekisooka akakyala kayisa bulungi Nyamutoolo yeyisa bulungi she's a respected lady bakawe kiki kyala kamaanyi minister kintu ekyo tekifunika naturally she's beautiful n'ebikoze eki n'ebirala bigenderako kati ali low in society kati omuntu afaanana bw'atyo ate Allah wamutuwanga ali ku side eno ey'obusiraamu ate tugamba nti Kenzo yatuvubiddeyo ekyennyanja era Nyamutoolo n'asiramuka ng'ayitidde mu mikono gya Kenzo ky'abaakoze ate takimanyi kubanga mmanyi nga Kenzo ayagala eddiini ye ate eyaddala bantegerekese kakati tetujja kugamba nti ate kakati abo basobola okubeerabeerawoko akabanga lalalala bali mu dhambi oba obufumbo tebuliyo mu busiraamu kati ku kalica gye tulina tekola ki gye tutambulira mu aada eri yavaawo kalica eyali ey'okumala gawasa kubanga tewaaliwo baki famire y'omukazi weekuba emmeeza n'egamba tekijja kusoboka fe waffe takyuka omukazi yawasa kale lwaki omenyeka ne famire gwe yawasa kitegeeza gwe omusajja wokkiriza ebya famire oba wawunze watu wasootinze
gwe si yawasa si gw'omuwamba si yakuwa mahali Allah gawa bima anfaqu gwagagaba gw'omutunuulirako ku ntunuga nja mutwala kati ate lwaki famire eri omukazi ekutegeerera bwegebe bulyange ekalu byegende family zendala Allah ayina abakyala tabayinako bwetaavu kati ayina obwetaavu ko Allah ko obwetaavu Allah ayina obwetaavu mbakazi tabalinaamu bwe ate abayinanga bangi more beautiful than her gende more status than that most statuses bwekiri than her nga balabika bulungi family zaabwe z'amaanyi kati nze nganze munnaddiini amanyi nti sawa yonna nvaawo kyenkola nkugamba kusiramuka nange eddiini yange gye wajjamu egamba bwetyo nnyonnyola bweti ne baseeka be boogera bino nga si byakuyisaamu maaso munnaye batugamba bati enkolagano eyo neeba ey'empolampola wanaaba mukwano gwe naamusemberezaako ku bikwatagana n'amazima Nyamutola ayinza okwekanga nga ayingidde nga ye Fatuma essaawa zino bali mu Zambi naye Kenzo ondagambo wajjanga amupepereza n'akyuka ezzambi eryo karaasi yajubu ma qabla obusiraamu busonywa byonna ebyawa ebyemabega sawa okikozi kasito siramuka n'osiramukira kwejo emyaka byonna byewakola omanyi nebyotamanyi Allah abiteeka bbali kati oli ku new chapter Allah waleeta ekigezo kati mbadde nakuleeta kino kijja babuzaabuzaabo kinanyiza bali kinyiza naye emitwe gy'abo bakommenters abo minafu abo bali mu kirasi abanafu mitwe gyabwe minafu Allah senga aleeta muswiba muganda afewo n'amujjulula mu mbeera eyo gy'alimu Nyamutolo oba Kenzo oba Nyamutolo mu mbeera eyo ng'omukyala tannasiramu musiramu tebabadde bafumbo Zambi tebabadde bafumbo tebabadde bafumbo mbwenzo era tetubabala ti abafumbo tebinnabaawo ebyo kati Kenzo yagendawo bamuwoowe tewali takiraba tafuna ku bintu yalagawa tafuna ku bintu teyagenda awa family ya mukazi yagenda lwaki yagenda waliyo sekaki kabone yabagatta nga yakiriza mu ddiini ki yagenda kubalabako obulabe nze n'okuba tannamuwasa bayitha tuzinza okubyogera bino nga tannamuwasa twamulaba ku kyala na kugenda kulaba ku mukyala ku muziko bazadde abawaddeko ku bintu nga balina mu programu ya kukyusamu n'enzikiriziganya ntegerekese ng'iganye kyekiganye Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aboluganda munzikiriza zonna bannaffe abatakkiriza abatannaba kutuuka ku nzikiriza gyenzikirizamu ey'obusiraamu botera kubagamba nti omukama mulungi nga baddamu nti ekiseera kyonna omukama mulungi era zeki era zembeera ze weewaawo fe abakkiriza dda nitumanya nti Allah waffe ali omu tugambe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hamza Bukhari ndine Masembe mamito omubi Masembe obo Masembe omubi mukuru wange omubi ali America ali America LC5 Kibuli Machindye B wano Machindye wano wano police kirireyo wansi eyo munkere mutegedde ndoza mutegeddeyo mubi Masembe yali akola ku Bukedde ono ye mutowe twasalawo tukole program ene ya buli Lwakutaano akawungeezi kaneeno okwejjukanya n'okwogera ku bibaddeko bolyawo mu wiiki n'ensonga ezimu ez'obusiraamu eziba zimaze okusukako ku bwongo mpola mpola insha Allah kuba emyoyo gyaffe omuntu osobola okuba nga okimanyi naye n'okyerabira tuli beerabize ebitusumbuwa biba biki ebisumbuwa biba bingi naye bw'ogira kandabe kwono genda okulaba ng'ate ekize ogamba mashallah. Naam, katusookere ddala ku programu yasembayo seeka twali tugenda 31 abavubuka bali bangi batakitegeera bwe basindikira ekigambo Happy New Year kuliko omwaka ne banganzire mu seeka atangaze ku kigambo ekyo omuntu waba nsindikidde Happy New Year muddemu ntya
tebamuddamu ate tovuma omanyi kye bayita eddiini qad jaa alhaqu wa zahaqa albatil nti amazima gazze obulimba bukole butya buveeyo nti kino si kituufu happy new year tewali kuba Allah waga nti temuvuma mwaka nze mwaka omuntu waga nti omukwagaliza omwaka omupya kitegeeza omwagaliza Allah omulala ataga nti ana dahali nze mwaka okitegedde nkwagaliza omwaka omupya nkwagaliza Allah omupya omulala kyogaye Allah takwisiza bulungi oguli oguwedde tebiku naye ate ono waleero guno agutandisa ayinza Allah okwagala kukola ebiri okitegedde kale nga ali omu ffenna tukkiriza nti Allah takyuka huwa al-awwal falaysa qablahu shay ye yaliwo olubereberye tewaliwo kimuli mabega wa huwa al-akhir ate yagenda okusembayo falaysa ba'dahu shay teri agenda kujja luvannyuma yani tagenda kuvaawo talivaawo ye ya buli kimu kuga program sinema yonna nga bwe yagitegeka ye film star paka enseno werizikiri ye film star sina bya paka nti ye film yamanyinga obya bye planninga so tewaliwo kimuli waggulu wantegeera byonna yabikuttati okitegedde katubugamba happy new year abo mulekaawo butamunyiza kweka ali sanje tuddanga mu bingamba waliwo abatayina njogere goba akateekawo oli ajja kujja agambe mbu happy new year kalekaleko n'oli akugambe mbu kuliko omwaka ate kati byonna kuliko omwaka mu luzungu kyeki kinjogerere mu luzungu kuliko omwaka mu luzungu kuba happy new year nkwagaliza omwaka omupya kati kale kuliko omwaka muyambeko mu luzungu kuliko omwaka kyeki mu luzungu byakugatta bugasi nenge ekitegeeza abavubuka tulina sayansi waffe busayansi olaba kuliko omwaka tokiina kuba n'abazungu bennyini tebakiinayo nti kuliko omwaka gwe kiŋŋambe just kigambo kimu happy new year happy new year ninga ekituufu tekigwana mu muntu eyagamba nti la ilaha illallah anti njagala babuli waliwo embeera y'enjawulo y'eddiini ne wabeerawo n'ebirowoozo by'abantu Allah yatatambuliza ddiini ku birowoozo bya muntu era naffe sikwe tutambuliza kyeyagamba kyekyo ffe tuli drone atuvuga buki atuvuga buvuzi seeka kinsuma tuse wallahi omusiraamu ansanze n'angamba happy new year ne muddamu nina omusango mu maaso ga Mungu kikusima tuse tokimanyi nerabidde erabidde tavunaano era tavunaanwa igamba nga astagfirullah erabidde tavunaano Allah yabakwerabiza oba oliawo ng'alabye nti bw'otamuddemu oli ayinza okukuvira mu mbeera n'akikwerabiza n'akikogeza Allah kyoweerabidde Allah yabakikogeza nzikirizibwa okumuddamu nga ndaba ddala bwe simuddamu nina kye ŋŋenda ofiirwa nga ki bosi wange yaŋŋambye happy new year wallahi we simuddamu mumanyi mukambwe ndabira ddala ng'ajja kuŋŋamba yitaawo nga mukambwe akambwalira ku happy new year butamuddamu taliiyo ebyo tekiriiyo ekyo seeka toleetayo ekibuuzo kigenda baganyeza abantu bavubuka obamanyi bavubukire muli tewaliiwo kibuuzo nga bosi wo anaakugamba happy new year n'otamuddamu ggobye ebyo birala oba kitegedde oyina empisa embi ondekoota ku bulutik kale I thank you just bw'obanga kyekyo kyolabidde basi wo omukambwe ennyo thank you gwe tozaayo nawe nkwagaliza gwe tokiddamu toddamu kubanga oba omaze okulaga nti there is another one gosinza ffenna babitusindikira ate abalina enkizo oba oli awo bakama baffe n'akikuweereza ku bulutik ng'olabira ddala ono munene naga nti happy new year my sheikh happy new year nenga omuntu gwa akusindikira ekintu ekyo musubirako enche miliyoni 6 n'otamuddamu bulutik oluusi nakulemerako n'omugati tewanzizeemu seeka thank you was busy nenga tewabadde busy sifuna musango nanti nimbi kasi omugaye thank you tobaako nebyokola ngadala kitu wagirabye ne wagirabye naye wadde tolina byomuddamu
toyina byobunaano era tofuna musango ebbanga lyomala nga kyokola kirimu okwawula Allah n'okusinza Allah. Tuli mu nnaku baganda baffe abagenda okukola umura bakomawo seeka umura erina weefiira. Umura efiira wa ekisooka efiira n'eri tolaba emikolo ng'okyali n'eri efa subhanallah bingi n'eri efa. Si omala okutuuka ku miqaati wojjuliza nniya labbaika allahumma umrata. Kati bw'omalize okugyogera weeyambadde ihiraami tokkirizibwa kuddamu kusala lwala kujjako birevu kubaako kyonna kyokola ku mubiri gwe okujjako ng'okozeewo umureyo bwetteeka. Tokkirizibwa kugenda kujja mu ihiraami lugoye lw'oyambadde nga tonnakulaba umuraya bwatteeka. Era bw'ogikolera nniya eba nfuddayo mayiro na mayiro ogenda ojjuza enniya oba okuwa omutanga awo gw'embuzi essaawa embuzi. Tulina omuvubuka eyabikola awo amalala twali awo Makka ne tugenda kati sheekh yali tamusiza mu hoteri nnungi nga bwebuso seeka yalanga ena akasente mujje tugende kuwumula naye nga okusinza ku sente ziyalanga nga okusinza bagenda obbasuza nga zeezo ng'ate bano batwala balowooza high class. Kaakati nga seeka ayagala abantu bagende teyakikola bubi ayagala bajje bagende kasi eno basula mu mayumba malungi eri bakole batya bange ekituufu Makka nyuma nsula kasita omala omulayo omaze hijjayo emikolo bw'ojja ne weebaka ne weewaka ewakakkamu alhamdulillah katosuze wala yiri tumuvubuka bava e Madiina bwe yatuuka no bateeka emigugu n'agamba seeka tugenda kusulawa. Seeka n'amugamba nti waawano bubuka nayambuka mu luumu yali ndowooza luumu yali fulo yakuna ku luumu ba yali yakumekaawo kubanga seeka sigenda mwogera mukwano gaffe kati n'amulaga omuvubuka naga nti wano nze nnowe ekitiibwa owebbeeyi ko seeka nti wa Allah tiwali wabbeeyi wano bapulezidenti bajja ne bebaka mu nfuufu bajja ne bakola batya kyava agenda ku hoteri eyo endala n'asangayo mikwano gye ne bamugamba munnange ffe ate sente ze twasasudde endalako ku ggwe twasasudde 14,500 gwasasudde 1,800 toyinza ssula wano kati naddayo nga munyiivu nnyo najja mu hiraami naganze ninze kuddayo buzika ne yeebaka kati banne bamugamba nti aga amalala ewa Allah tegajja kukola kaye najjuza enniya nti kati munnyambeko kaakati kaseeka n'amugamba leeta embuzi omutango ntanjijja wampa $10 ngene njigule so kutwala okole niyo eyo okuddamu okujjuza si byangu so umura esobola okufiira eri nefa otusosezza eri seeka nefa okusinziira ku kale ate mukudde eno yesobola ofiirirawo ddala ng'oli ku kisaawe. Maliriza buli kimu kiwedde nkyaliyo eri biki bye nnina okugamba ewo sikwatawo sikutegedde ennaku zange buli kimu kiwedde tulinda bulinzi kugira nedda si kya nnaku gwe kasita omala okujjuza nniya ovudde ku miikaati nojja bw'olutuuka bw'oti teekayo emigugu gy'omu hoteri kirira ku haramu genda okolewo umura bw'omala okukola ku umura kati byonna omubiri gwe gufuuse fuli osobola osalako enjala osobola okukola ki osobola okwambala nga bw'oyambadde kiri ekyo bwatteeka kikoze kitya kati ogenda kuddayo okola umura za sunna. Omuvubuka ali eyo mulimu yenga okupiikinga kutono ntandika ddi okubeera nga sikkirizibwa kusala kyennina ku mubiri gwange oba nviiri oba njala periodi ki bw'olaba nga omaze okujjuza enniya gyoba kye tuyita miikaati tokwatayo wali era batwabisaze eggolo limu kati gwe jangu tambula n'eyo nniyayo ozze wano abava e Madiina tujjuliza ku Dhul-Khulaifa n'ojjuza nniya n'otuukawo nosaleera akabbiri bw'oba osobodde ntegeerekese kubaza sunna si za bwatteeka naye ekyobwetteeka kye kiriwa kwe kwogerera ekigambo kyawo nti n'okwambala hiraami kunaabako bulungi era abasinga okubakozesa neyesevinga neyekola ki tannajjuza ki niyo ejjulirawa kwogera kigambo nti labbaika allahumma umrata nzijuzza nyanukudde Allah nzize mu umura efa kamuwe kati olwo niyo efa ddamu ojjuza endala hiraami yo jambadde fuluma
tambula genda bw'otuukawo n'otuuka e Makka teeka migugu gyo mu hoteri genda kuwumula genda wansi ku Kaaba tuuka ku Kaaba basi tutandikira ku Rukunul Yaman Rukunul Yaman tutandise twetoolodde emirundi gyaffe emeka 5 tumaze okusala emirundi gyaffe 5 buli tuuka ku Rukunul Yaman twogera ekigambo kimu Rabbana atina fid dunya hasana jukira buli mulundi ogwo tusabirako Katonda byonna byobosobodde kasajigwayo ng'osala era akazo 2 ku makamu Ibrahim zokka zo 2 unawo obosaid bolabanga waganye ngo weyongerako unawo sadde as long as okyali muharam ezo zateeka za sunna zigendera ku umra zateeka ku umra gyobokoze sizisadde nyateeka akalwa kito gisala ate yakututali kuki maliriza katika damu buto damu gyovokola kumawokole buto biri ba 0 biri ate kati ozijulizawa niwakubadde mulimu abamanya abagamba nti ne waba tagisadde naye nga ekyebwetteeka ekituufu abamanyi kibanywererako nti bw'omala umura bw'oti eyo umura saaleera akabbiri ku makamu Ibrahim yadde kyabwa sunna nga bakireeta naye oba togisadde ku makamu Ibrahim kasoba ng'okyali haram wonna woba okyali saalirawo era akammeka kweyo umura gy'osuuse kati ate ekyobwetteeka kyekiriwa ekyaddala nga umura ewedde oyambuse ku saayi omaze okuvaayo odduse okujja kati okusala enviiri kati kyabwatteeka oyino zisala seke enviiri zange zonna ino zisala okujjako omusala takkirizibwa kuzisala zonna ano yajja kugaa seke enviiri zange getafudde kasita oba ng'oli ku Kaaba nzitaddemu nnyo akasente kange okuva eno bwe genda ajjako nviiri tozisala kawalaata bw'oba tosobodde kendeeza kazirongazi buli wamu bakuttewo bw'aba mukyala tasala zonna yakuba mu bukubi bwati mukodo kipaafu kyabakutte kye basala yes umura oli wamaze nadda kati gino egiddako tovunaana wakuddamu kusala nviiri oddayo okoze umura ogenza ojuliza batudde ku Masjid Aisha kusomeseza umura yadde bano muyina okubuuka mu okutegeera kye bayita emikolo gya umura banja bava naga kasita bantu balowooza kugenda mu bugenzi tebalibwa Allahu akbar kangende bugenzi abyaga tabi'u baina al-hajj wal umra mudiringane hijja neki ne umra kubanga wakati Allah wasunyira amazambi okitegedde kati then bw'okomawo waneeno ate era neefa kusinziira kubikola byokoze eki nawe byomanyi bulungi ti bwenzi buki nkoze ebbaala ngenze mugundi efudde yate kusonyisa umurefa amusajja yatta umura yange amusajja yatta umura yange tuvula ngo oddayo kuba ya sunna si ya bwatteeka oboze emirundi 10 kasoba ngozeeyo gweddingana nyumba ya Allah mazambi agabeera awo nago mangi kati ate ekyewunyisa boddayo n'ogenda n'okola n'osoba Allah kusonyiwa amazambi gana teri umura Allah agikulekera yo Allah boyinza okukola ebikujitisa zokukola ebintu nga bitisa mirimu gyo gyonna gy'ozookola aseka misoso gyeri gyonna nagimala newenkoma wano inshallah si misoso gyeri wabula egy'obulamu bwo si misoso gyeri era gwe olutuuka waneeno ng'akwaniriza ate mugudde maguleti mugudde mu kifuba ate kaakati ere maguleti akwaniriza ova mu kukaaba ate olingidiriddewo bwenzi biddewo ogenze osuze mugu anaye kazi kyanyaniriza ku ntebe kyanyaniriza ku kisaawe bwe twadova twali tuva mu umura Seka Bukhari yatututawo mu Kibla Travels ne Muhammad Mugerwa sasigadde kyekimu naye kikazi bannange Rose Katonda yatonda Rose era olwatuse ne tugenderawo ali bulungi nnyo ku Dynasty ne tuva ku Dynasty omwana nanyingiriza wonna teyankoze wakomyewo nakadda kati nze gwolaba omwana yanyaniriza olwaniriza sirulabangako era ng'otutenda buwomi bwa Munyankole kakati obuwomi bw'Omunyankole bukutidde gy'okyokola ki nnaku 10 ziri ati umura teriko nnaku umura ebenzo beyo olunaku olumu gwe genda kola umura vaayo ne bodda biwedde ndiwadde mbagenda olunaku olumu ne mvaayo yes there and then neera bw'otuukidde mu aginensi kale bw'otuukidde mu yinzo gamba ngamba bali abatali basiramu bw'otuukidde mu afuswa Aisha Simuwo
tolutuuse wali nasanyuka nnyo hani ova ku nyumba ya Katonda wallahi Allah ebibuga byonna n'okiraba kye Madina ne Makka nti ye kati jankutwale mu kya Jerusalemu kati nkukakasi tumayina okugamba mbu ennyonyi eyo kansooke nze abaakusooka kanjikwanirize amafuta ago nakutwala mu kya Jerusalemu ng'ova mu kya Jerusalemu oyo oli nkyabakristaayo ng'ojja otendera abaana banyankole era seeko omu yagamba nti bweman maata yenna afa walamu yujawizi lyantonde nga towasizzaako kusukka lyantonde kweyongerako eri fakad khusira dduniya wama fiiha ebyensi biba bikusaze nankomerero oyinza obutafuna bikiwommanga kyeri kakati anti saategeera seeka hadisi yagijja kwa naye ye obuwangazi bwe abantu abeeyo bamukolera olukolera kati yalina kyeteekako sikuteekako kufi yagitwona era bwakubuuza ebinyo nti mukyalawo yaani nogeza omuga nti yenna kagwa Allah takwadde ku birungi by'edduniya eno mwana w'eggulu olina okufuna ine embabazi ahimbisibwe akonjo ago kubanga si bujulizi naye nga yakulaga okusinziira ku kiki yalaba ku munyankole talina buzibu kuba nze yaŋŋamba nze bwe mumaliriza bweti nteekako n'ekyenyi wansi n'asaala najjuki n'ayeebaza Allah kuba ye talina kyano najjinja ye muwoowe talina kyano najjinja kusukka kiira amanyi ekiro kisulawe kyava avunnama astagfirullah akunnyonnyola alwawo neebaza Allah kikirizibwa ekyo seeka alula kitebukirizibwa kwebaza kyengera Allah kye yakuwa abakyala boolaba mulimu omukyala ng'osaana oteekako ekyenyi wansi ng'olumuvaako bwoti n'oteebereza gy'ova n'oteeka n'ogata alhamdulillah Allah yakuwa tafuddeyo oba weeri oba waawano naye nga gwe kiki ekikunyumidde buba bakazi banjawulo mulimu abo abalina agageeyo mulimu banene abaseerera oluseerera omanye enva ezigaze Allahu akbar ng'ate nakyo kirala mulimu abaagala abo ng'alinga ddiba lya mmamba tolimanyi naye nga bw'amaliza ateekako ekyenyi wansi naga nti Allah wawunda tilka idhan qismatun dhiza tomanyi testi ye tomanyi kati wano sheekh yawasa mukyala w'amazzi n'amuzaayo eka nagambe sigaagala nze saagala ate kati nze nabadde mmanyi ti wuuyo nze saamanya nze njagala ng'enva ezigaze nyingira buyingizi kyagala wumura tulina bye tukola nga tumaze otutuuka e Uganda tewali tuuka webaze Allah obasobe tuuka alhamdulillah banyiriza mukyala wo wali tulaba ku baana bo basabireko ku dduwa kubanga ova ku nyumba ya Allah nakuwa 10 kyasaba Allah amazzi ga Zamzam tumanyi ogakwata nendeeta kalita 5 nga luwenjo yagenywa tekirina buzibu nabbi yagamba ma Zamzam lima shuribala Zamzam munze gola baba amuntumya abasajja kakati gwe nina okukozesa nze gola abamuŋŋambye oyo oyinza okukola shiriki gunywa nga anywa ga bulijjo nebino nti ate Zamzam tebamusomerako basimala bifu soma bismillah kyovola aseeka nkulesi tutanye ensonga ezo batera obyogera Zamzam tosomerako basimala onywa bunyi mazzi matukuvu teri aganye naye yatugamba Allah temugezanga nemuli ekintu oba okunywa nga temugedde erinnya lyange kakati yayawulawo Zamzam gwawulya mu aya Zamzam eri mu surati An'am yatugamba temulya teyawula muli buteekako basimala basi ekyensonga eveewo ngalese nzikirizibwa oyiwako mu bbaafu ekikopo nengattamu liita 5 njagala ganaabo ng'ensonga kyekugattisa era nga bakugamba abo omunaaba ofuna mikisa anti buli muntu akisinziira bw'oba omulese mungi munaabeeka bw'oba tosobodde ogasseemu naye toteetyamu nti kakati oyina mutono oyiwiddemu ekikopo oba mutono nnyo munywe ate bino ogenda oyiwe buyiiyi njagala kunaaba mubiri gwonna ate onaabe kati byonyodde bigenzeewa si mubiri kati okiraba bifu
nywa bunywi totabiwulira seeka ndawulira nti okusinziira ku irimu y'abajjajjaffe gye batusomesa n'ebyo nga balina ekintu kye bakuliriza naye nga ate kye bakuliriza bayinza okukikuliriza okusinga ne Allah ne bagwa mu shiriki nywa bunywi zamuzamu gw'osobodde vaawo ugende inshallah wakitiibwa nabbi yagalima shuribala silima ghasalala nti ky'omunaabidde wabula yaga nti kwekyo ky'omunyweredde lima shuriba kuba kunywa tekuliko kunaaba ng'omanyi oba onayo ne tagambangako kunaaba ky'omunyweredde kubanga amazzi banywanga manyu golooza bali bamuterekanga mu mayumba oyogeddeko ku kigambo kye munyweredde kyekino ekikopo kyange ebigambo bino sekawulira ya Allah nsaba ompe ekirungi kye ngenda okunywa mu mazzi gano agazamuzamu nsaba ompeemu obugagga nsaba ompeemu kino nsaba ompeemu kino n'osoma bisimillah kikkirizibwa olamiriza kuki mazzi gabagamba amazzi ge gagaba obugagga anti abantu nabbi hadith eyo kigireetera nti amazzi ago lakuba tebannagategeka naye amazzi ago majjanjabi sigagaba mikisa yadde nti ma uzamza ma ulbaraka mazzi ga miki naye ate bw'oteekako Allah mpa obugagga mu mazzi gano olwo yawukana ku nkola y'amazzi kiri nga kusaba mikisa ng'oyitira mu mubaka ti Allah mpitira mu nabbi wonkusaba ompa emikisa ebifu wituukire direct ate ya Allah kati amazzi gano Allah wakitiibwa nze akayumba kantuuse kyoga bw'otagasomerako tabulira mugambi kyoma bisimillah la shifa illa shifauka Allah gwajjanjaba bulwadde bunnuma hisiriza mu kino Allah wakitiibwa sobola noga nti Allah wakitiibwa nkwegayiridde kusaba amazzi gano gambeerere emmere njala ennuma naye gambeerere nzikutte era Allah akukusa nago nokulamba nobeera nga tondumwa wadde kati mulimu ebirala nga olina kwetuukira direct nga bigambo naye nga bya direct bino byokugamba avoka babikola nnyo bya bugagga bya mukazi Allah wakitiibwa kusaba Allah mpa akakyala nga kayisiza mu mazzi gano nga kawooma nga zamuzamu ebyo ebiki ebyo tobiwulira nti bifu gwe direct Allah musabe kidda ku mubiri gwo ti Allah wakitiibwa nzijanjaba endwadde ya infection ndwadde ya cancer nga mpise mazzi Allah wakitiibwa nkusaba mazzi gano gengenda okunywa ganfuukire eddagala alinzijanjaba ekyo kati ebisigadde kyogaye gaba tegaliwo tomusaba ngala kitomusaba buvubuka balina kwetereza oba oli awaliwo n'ababibagamba baseeka muba baseeka bebagamba nga baagala kulabwa level ate abasinga okubyogera ebyo bibana abatunzi b'amaziga zamuzamu n'agaleeta gati katono ate gwe naleese nyamujja ku nsibuko wali seeno mu taapu wali obuuze ensibuko yagirabyewa kubanga ensibuko mu Makka bagijjamu emaziga mu Makka gatambulira mu taapu bagateeka yiri fesawa zino tetumanyi nsibuko waweeri ffe tunze mmanyi gwe atamanyi ngamba fe abavubuka nze ndi mukadde abakatandika okugendayo ogenzeeyo kati kimokikize kati temumanyi ogusooka mulundi gw'ogusooka balina kubanyoga mu taapu kubanga expansion weri mu Makka tekisobola kusigala ngaawo oluzzi balina kugayisa mu taapu kati ne bagongerayo kati taapu zire kazireeta eno bantu basobole okuganywa wali balyetiddewo kuba omujjuzo guba mungi zikirizibwa gatunda amazzi ekyo kiriko tekikkirizibwa okutunda zamuzamu tekikkirizibwa naye bw'oba nga omujja eri ng'ogenda mu nsi ndala osobola okumujja mu transport eyakututte mujja eri njija Uganda anti ojja mu transport obaga bannaye transport kubanga gwe wataddemu mpozi nga waliwo eyakuleete eyakutumye butumi ngenze eri si bizinensi ngenze eri kusuubula enfunye ekidomola kyange kanfuna wali obucupa bwa lwenzooli obuyiweyiwemu leete nga tunda 2 genda oleete zamuzamu oli abamwagadde nti ajja kusasulayo at least emitwalo nga 6 kusinziira ku kipimo kyotutte nti gino emitwalo 6 giba gikompasatinga transport n'ebikebe bye naguze nange nkole ki ate n'olulala nzireyo kuleetere nesi bizinensi ng'abagenda n'agenda n'aleeta amazzi ga zamuzamu boxa 5 n'aziteekaawo mu dduuka n'atandika okutunda 5 hadha huwa haram tekkirizwa zamuzamu tatundwa kubanga bamugabira bwereere e Makka
katolaba bogenda e Makka bamutunda omutwalo gumu ekimutunza omutwalo kidomola kino kibakuweramu kyekyebeeyi negundi yaayo olabe nabo packaging gye batunda si kiki si mazzi okitegedde kati naye ng'obalaabala nti bannaye bwe naagira bwe nti bwe naateekeramu tiketi bwe naagirira bwe nti abasajja bano kubanga okakasa nti zamuza mutatundwa ne bwogenda ku kisaawe ejjida oyisaawo lita 5 tosobola bisaawo lita 10 of course buli omu bagimuwate for free ono ya tiketi okitegedde era gy'oyisaawo kitegeeza nti bamutunda kati mpozi ng'osazeyo n'ogenda e Dubai mu katale ye gy'ali muyitirivu babali nsi nkozi kiramulwa kitya kuba waliwo ebintu ebimu bye tukola seeka nenkijja ku ggwe nobanga omusango guli ku ggwe nange nengufuna kiramulwa kitya ku muntu abaamuleese n'amutunda nange abaamuguze gwamuguze atovunaanwa ki sirina musango gw'olyako yayinza okubanga gwakyolita okutunda yajja mu transport yamuleese kiri kye wagambye mbu oli atadde wali akaduuka ke anti era amuleese amutadde mu kaduuka kakoleramu bayereseyo ebicupa bye 3-4 n'amanya nti oba oliawo n'abalwadde bennina basobola kati nze ntunda ddagala zenina edduuka ku St. Bastamino lijjanjaba amajjini lijjanjaba byonna abantu alhamdulillah bamanyirwa kuba nti sikuba nnyo buki n'elijjanjaba bingi kakati omuntu omulwadde ayinza okujja nti neseeka njagala kuki ku Zamzam ate oledde gwabadde wakava e Makka olinawo ebicupa byo bimeka 2 n'omugamba ekyo kiraba ogenda okukibalaabala nga kiri mitwalo nga 14-15 bameka nkirese ala sabil mithal ng'ensi gye tulimu olwaleero nga obaze tiketi yo obaze oligo wagatumye eyakwatiddeko n'akusabamu akasente kubanga ebibiri tosobola okujjako ng'oli omusasudde ku kiroze otegereza genzo bigatagatta n'ogati nange okujjayo zino ne packaging n'okuddayo kuleetera zino naye nga situnze kiri munda neyoga nti nkuguza Zamzam tekikkirizibwa era tojja kusanga ng'olyaga nti nkuwako liita era olyaga nti nkuwako liita emu oba nkuwako leeta akacupa kakalenzooli emitwalo 6 oyo atunze haramu gwe leeta kyotunze oyo bw'oba ompimirako muwe buwi baganda bange ndowooza abali mu kukomawo ensonga eyo mugitegedde bulungi ate seeka mufe abatunda amakanzu biri mu nnyo bamaseeka ate wattu ebitunda Zamzam mu bamaseeka bamanyi ekituufu babitunda bavubuka boolaba tebatunda aleeta kubiwa maama we bavubuka tebatunda aleeta biwa maama we aleeta biwa boyiwe Masembe aleeta biwa kyaliwe jangu mwana siraani bikususeeko manyi mwe mwasiraana nti bayogeza ebigambo ebyekisiru manyi mwe bwavu bulinga senyiga akuliraana yabufuna n'ebikoze eki n'ebisigadde kati bo tebatunda akuwa ate no watu ekyewunyisa kwaba ababanda obadde tokimanyi akuwa kulo nagenda akankwe kulo genda weyagale muganda wange nze mbadde eri nga ndi ku nsulo nga neebase nakona namwe anti mbamanyi anti palaso yatuwadde simbo akabonero kukona mu kibatu anti palaso jamu ekitiibwa emyaka egisigadde kati ngeyo tuvuddeyo seka bajja kugamba otandise ate tubiraba ku media tetubiraba ku media gobeera wano n'ogenda mu basi ne bakuba omuziki paka wootuuka kyoga mu nnyimba ze bakubye zonna tofunamu lw'oyiga gw'oli kiggala kati kabalaso yatuwadde ekyokuyiga nti buli akumanyira kale tuvuddeyo kati Masembo ojja kunjogeza ebigambo tuli ku mulembe gw'abavubuka kuba abavubuka tayogera kimu biraga bulo yamuswichinze yamukozeeko omukolo kati tabavubuka abo tebatunda atefe abatunda ate mu abamanyi abamakanzu naddala biri nnyo mu bamakanzu abaleeta amakanzu batunda nnyo Zamzam abaleeta amaki amakanzu kati ate simanyi oba nabo baleese mukano kakodyo kange kempise akakodyo oba ekikkirizibwa nti okubala tiketi transport tomanya bayinza okukibaliraawo era nze oli wajja aseka njagala Zamzam nga mwali ku dduuka muga nti teekamu tiketi bweti kati wenjibalaabalako kiri bwekiti ne bwekiti kakati n'omuntu eyankwatirako nembala packaging gye nagula
ziri lita 5 najjako zikiro bweziti ze nalina okuleeta ebimu nembireko olwa kino nikagula emitwalo 18 bwakkiriziganya era nze abajja nti aseka mpaako bwisiina sente nga nti wayi kati awo kitegeeze no lita 5 yakugaba nga nsumulula ate mpa gwe njagadde nga nsumulula nga bisimilla genda oyo simuguzi engeri gyoyogedde ku kigambo kye bayita transport nga abatunda amazzi bagatunda nga gwe wokyogedde nga bagatunda batyo transport biki byonna nataddemu miliyoni 5 amazzi gano nga tunze miliyoni 10 nedda ate kye bakikola be batyo aŋŋamba ŋŋenza okusaasanya zonna okugatunda nga gyemu 10 n'etikiti nagitaddemu ebyo byogagenze mu busuubuzi ebyo wabagenze mu busuubuzi gwe kitegeeza pulogulaamu yewagenze kubalira ku mazzi kati awo ogenderawo olumu ddala Dubai gendera Dubai osuubule bakiguze emitwalo 8 obale tiketi obale biki naye bw'oba omujja direct Makka oyo weeyo kimanyi naye bakuwadde muwe abalala balembeka na mulembeke bamulembeka ku zitaapu lwaki oba omutunda bulava fe company yaffe ya Kibula Tours and Travel alhamdulillah fe tugenda twala mu Ramadani tutwala naye mu Ramadani nsaba Allah akkirize ngende naawe inshallah naawe yagala ngende naye Masemba owulira mu Ramadani nakwe 10 December nsaba Allah nteremu obwangu ate n'ekyenjawulo abagenda okutambula nange Bukali alitya Allah soko je jangu alitya Allah nza kuyise jangu alitya Allah ni yanjirina jangu alitya Allah ni yanjirina ni yasaba Allah gikoyo badde ngena kulaga bayita alitya Allah yakavaayo kakati bwe tutuukayo era olaba abantu nga basonda amaki kati ffe ate kye tukola amazzi ago omuntu bw'aba nga kuba wali bakuwa paketi emu bagondi emu fale tubawa ku kilos kati kilos zange ne mmanya nti kanziwemu omulamazi gundi ayina obwetaavu bw'amazzi ga Zamzam ayina abaana 6 balwadde maama we mulwadde nze kamuweekeza zange kilos 3 ffe newe tudda nga tetulina tetwetisse as long as omukyala oba maama bafunye eki amazzi abavubuka bakomplaininga kumwe tuuka ng'owulidde baazina n'ogenda okutuuka oyina osalira ng'ewedde swala ng'olina yimirizawo kati gwe kitegeeza ejjama egiri emitwalo 10 gigenze ennaku z'omalayo 10 akitegedde kati ate abantu baagala wali kumpi mitwalo egyo tujagala gwe gye gimanye mu jjama nga museeka kuba etakibira ng'oli naawe hawula al-haram nga osalidde ku haramu nga ddoboozi sudaisi yakusaaza swalezi mu mitwalo 10 kati swala 5 julikira mitwalo emeka egyo saa 5 ne zigenda ate ngena malayo ennaku 5 ku 8 gogenda okuva eri kati ffe kye tubakolera alhamdulillah ffe nze Kibula Tours and Travels kye tukola nze tubatwala ne Madina basula ku haramu osula boti mu lujja tufuluma buti ng'oli munda muzikiti ne Madina bwe tutyo ofuluma oyingira lujja Allahu akbar sa Allah kirize gumutambuleko nange sa Allah kirize ennaku 10 ezisembayo Ramadhan nze zengenda okutambula sa Allah kirize era ngenda kutwala batanise n'okujja gyendi batanise alhamdulillah sa Allah kirize Masembe batandi gobulayo sa Allah akirize inshallah katubawe namba 0750 776744 eyo yange jide museka 0750 776744 obalaba Masembe onajja kuntuusaako ku nsonga eya umura insha Allah sawa yonna nja tujja genda olabe ku bifo nkuweka ekitundutundu nvubuka nti ali abuuza mpola mpola batandika mpola waliwo haji yagenda 226 hijja yatuwaddeko 15 mu 8 226 wajja okubanga amaliriddeyo yatuwaddeko 15 mu 8 za dola Allahumma 15 mu 8 zawa alinga tugenda twalira kasanvu seka mubere nazo hijja mubere nazo nti nze Bukhari nkwesiga ziri ku account ziri eri zisirise
tusa Allah akirize obwavu bunnumira wano naye 15 zebaseri mu lunana esi zange webali noyogera ku ekyo ekintu nkwatako batya nkanjira ndyako kasita wa mwaka gujja omuntu ateresezza yakuwadde si ensonga azilonga aziyagenderera mu amaana yatuuka eri omwe byateekwa kusula era teryakwata okujjako ng'era ayina wajja kyazzaawo kati bukulumira kiseeka nobuki ng'olinawe wali gomanyi kyo basirinaawo omanyi kyo basirinaawo enzija osobola okukwatako omwaka mulamba yaganye bwai sente z'omuddu goloza eka gwe nnina waliwo yatuteresa okuva omwaka gwedde nga yagala genda mu ramadaani eno abaana aba gino esembedde aye nga ligenda twalira 2 ebi tugendeko ku bazadde seeka nina muzadde wange si musiraamu naye ebintu byakola tebikirizibwa mu busiraamu naye ate nze alina okumulabirira anti si musiraamu wekuba endobo ddamu ekibuuzo nina muzadde wange si musiraamu nga mu busiraamu tugamba abazadde tulina okubeera nga tukola ki tubawa nga ki nkwata sente ne mmuwa naye omuzadde we muwa ssente ate asibira mu bbaala namulwa ntya ntolina kyotolamulwa bubi kubanga gwoteekeddwa ommuwa ate ze muwa musango gw'okunywa siguvunaana ku ggwe oli muzaddewo gwe muwe naye azilonga azaakutumye ndeetera eccupa lolootagula gwe watyanga ate zaakutumye zigenda kujjanjaba biwoowoolo byabadde anyweramu mwenge ate omummi okitegedde naye bwaga nti munnange ndeetera ffenna tubayina nze jjajjange yafudde alina emyaka 11 namukugamba lulero naye jjajja nga ne bwaga nti bw'oyitaawo ndeeterayo koka Uganda balagi jjajja tekijja soboka kati mpa ssente ngende ngule ng'omuga nti ate awo mbuulidde kyogenda okukolamu semuwa ate abo nga nze saamuwanga naawe tomuwa anti akubuulidde agenda nnywa mwenge kati bagezaga nti mpaayo emitwalo 2 naye kasitakiisa mpaayo emitwalo 2 mpaayo 3 ninamu obwetaavu muwe bwetaavu ayinza okuba nga bwetaavu ankalamata ya walagi anti seeka buli we musanga ataatamidde gwe bagamba ezo zanywa twatanywa zizo anti bwe simuwa musanga we ali ku nnomu gwe bagambye ezo zanywa ayinza okuba ezizazi teresa alina byateresa ebirala muwe gwe muwe tuli muzadde muwe ebbanga lyamalanga takugamba njagala kukola kino kiringa muzadde kusabaza Christmas tomuwa naye kasi kyakugamba nti munne ndi mulwadde nina obuzibu oba nina mmanja newe ba Christmas kwennyini muwe kuba kubuulidde yakulaze bwetaavu fe tulamula ki kyayogedde tampadde taŋŋambye mmuwa naye kati Christmas etuuse kamushopingire mutwalire haramu ekyo twakyogedda ku haramu shoppinga ki muzadde wange muwasanyuke bulijjo olinda ki mbaze njanzi jankimukolera obadde ojja okimukolera ku Christmas munaku zino endala byaweddewo ddi simanyi oli haramu tulina okukkiriza nti kino kifu kiri kiki era tubalina naffe tetugambye egwe byobuze ensi bantu n'abamaseka babalina naga ate olunaku olumukwana akutukira twagala nnyo tutambulire mu mbeera nga sigenda tugatta n'omukaali akitegeere alisaba Allah tugattira tunywereze ku busiraamu Allahumma amin muzadde tumuwe muzadde aweebwa ebbanga ly'amalanga atasuuse sha'airillah ensalosalo zaani eza Allah eziri mu shiriki ntegerekisa nvunaanibwa nga afudde simugambye naye taata lwaki totoola shahada nvunaanibwa tovunaana olw'ensonga ayinza okuba nga oyo gwogamba ate ye mukalu okusinga n'okumutya mulimu abazadde abakambwe mulimu abazadde abakambwe ekyokubiri teri yatabumanyi teri yatamanyi busiraamu naye okujjukiza nakyo mama ndosiramuka siramuka taraddudu eno gy'omuddiriŋŋana ayinza okukola ki naye bw'oba tosobodde era tovunaana kubanga muzaddewo oyinza okuba omumanyi yasibira ku Mariya si bwe kiri mulimu abavubuka nga bo anti enjogera yaffe tugamba oyo alina imaani kaali nga mukambwe naga wallahi muzadde afudde naye sigenda kuziika tabadde musiraamu bwoba buyabuya si imaani obwo bujega sijja kugenda bujega si imaani si musiraamu
sura bali yazika kitawe Abu Talib yali musiramu sahaba kachogamu yalina imani enkanabo bavuka byogera abo bujega si imani rabo yabuye lero takigamba kyokubiri ayinza okuba musiramu yabuyingidde omwaka oguwedde nate natukira mbazibumu bali benyini ngate si bayivu nanga wallahi totawana astaghfirullah kujiddewo gendo salene ku nkokolye bifunyo oyo si imani chi bujega abo buya mama wafudde si musiramu atika akati alhamdulillah musanyuse n'omuliro babyogera buya no musomere duwe ate waliwo n'abagisoma ne mu lwatu allahumma bashiruha binnari allah sanyuse maama wange n'omuliro kafiridde ku busiramu ku bukafiri atamwa kijenyi buya nabbi teyabyogerako era tewaliwo nabbi oyala banja abafanga nabbi sallallahu alayhi wasallam tabibabogerako kati ate gwoze obitandiso byogera waliwo n'abamanyi abogera kawulu eyo nfu ate kakati wali tewali agigula ate gwaliwo lakum dinukum waliya din balina entegeera yaabwe enzikiriza yaabwe naawe ejo bomutwaliramu asisinkane katonda we balina enzikiriza yaabwe otegedde okitegedde ekyo nti enzikiriza yaabwe yawa yankumuzika mu keesi gwalina obusobozi obuzika mama ojajjawo muki ate gyayagala gye baagala genda ogule keesi kata sente genda ogule teekamu ngenda ku bisalo kyeki mbu engeri gyongambye engule kanonye ya 10 kyotifuddeyo azirongazi ani babagala yakakadde ozirina sente kyolina gwe kyosobola lwakyo muwaka n'akarayisi babaddewa yazaala nze nzekka nze busobozi bwange okusinzira Allah wamutwalidde buno bwe mbadde ate ngende newole mu banka nti ngenze gulya maama tekijja kusoboka ne bw'obanga yaliwo omugulire keesi bamuteekemu era tekirinaako yadde bubi nti akoze bubi kati bamusuleyo ngambwa baganda ffe batukyawaawo babakyawa nigwe mukolera ekyo ekirungi bino abawali bagenda obbirwaniramu byenjogera Allah akbar bino byenjogera agenda obbiro ogenda wuulire embooko nyenga gebifu gundi yagamba bwati kale kankweyo kaneeno nabbi sallallahu alaihi wasallama yali Madina niwajja abanajirani abasanaswara abakabona bafaza ne bajja e Madina yani ne bajja kumpi n'omuzikiti gwa nabbi bayina meeting ya amnu fil Madina ya security gye bagala okuteesako nani nabbi kati bagenda okutuuka nga akasana kaka bakayita pereketia ke Madina nako kaka woka nako mukaga akawane wa kali bono bye bisikirize jamani kali kocha ne kati wa kajamani ne munda ne muulumu ne muulyange ebukotte bugumu ngateri mu S kati abasajja we bajja ne batuuka eri nabbi ngakasana kaka njagala neno jjamu ekyokuyiga ulira sallallahu alaihi wasallama bwe bamuga nti akasana akoocha tetulina wakwegamba tukole tutyako tula nabbi n'abayingiza omuzikiti nabbi najjamu engato nayingira wa bino bifune nabbi nayingira omuzikiti najjamu engatto bone bamugamba nti ffe enzikiriza yaffe tetugamba kujjamu ngatto sibe kiri ffe byaffe tuyingiranga bwe tukoze eki kati n'abaga nti lakum dinukum waliya din mwe muyina entegeera yammwe ebalaga butagulumiza bifo bye musabiramu nze yange enkola ki kati mwe mukole ekyammwe era ne bayingira nga bayingirana ngatto mu muzikiti gwani ogwa nabbi gamba e Madina tuli gwe Madina ogwo kaninde kigweyo nkuletere ekigu kati wabanga bagulinya bye Madina katologwe katooke oba ogwe Kampala bwe bagiyingira nabbi teyabagaana muzikiti gwa sallallahu alaihi wasallam ebigambo bituufu nnyo ebyo ola nnene olajagala atuwa wojja ebyali muzikiti kati fabamanyi tumanyi wojja kakati sallallahu alaihi wasallam ne batuula bateese bali muki muzikiti mungatto mumuki mu muzikiti gwe ne batuula era bamala okutuula
ne batandika okuteesa kati ne batuuka akaseera k'okusaba bo nga balina obudde bwe basabiramu ebyo bye basinze ekitalyani naga nti ffe katugende tusinze tunaakola ki nabbi n'abaga nti eyo yonna we munaatambulira ate muddo bujja bakoze eki musinzirize wano wa ogwawa nebamuga nti enjawulo eriwo gwotunula Makka otunula ku Kaaba ate ffe tetukola ki nabbi n'abaga nange nkimanyi mutunula ku Jerusalemu era bwe mukyuka bwe muti ne mukuba akabina eri mabega gammwe era mukyuke nange mbadde sigenda bakkiriza kutunula Kaaba kusaba bitalyani lwaki lakum diinukum waliya diini nze nina ekiŋŋamba bwe kityo era ne bakyuka ne batunula eri nga bali mu muzikiti ne batuuka ne batunula Yerusalemu anti bo batunula Yerusalemu abakatuliki baani bonna batunula Yerusalemu ffe tutunula Makka tolaba nti bapasita bazimba nonsense n'azimba yonna gyayagadde gyatunula bw'alagala abantu be kusinziira naye abakatuliki bazimbira ku campus n'abaprotestant webe eri wano yes bamanya tutunde Jerusalemu bano babujingo baani abo ba stupid men be bayimirira naga embiga zange zineno kanzitunuze mwala era ne batandika tobalaba tebalina formula nti tutunule eno kasita yazimba ekintu ki ya kasita yazimba wanajja akaliziki okitegedde kakati ne abakatuliki abakristaayo bagoberera campus ya Jerusalem eyo bamaliriza wulira nabbi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar wulira nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti mumaze ne naffe tuba tugenda kusaala kaga Biraali n'ayazina buno rabaha ate kufuluma wabadde bali ate bali bagujjuza bali tebajjula nti nebadde mabega addako eri ebbali abamu balaga nti baafuluma ni nabbi olw'okubawa ebitiibwa nti baali bakabona balaga nti baatuula ebbali bo nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ne batuula ne basaala essala bwe baamaliriza nabbi n'abaga nti temugenda ntalo bigagamba ebyali bingi okutuuka okwagala okwekolimira biki bisaagala genda minjagadde tujja mu kino ekyokuyiga nabbi n'abawa n'emmere nga baliwa nga temugenda n'abafumbiddeyo akamere era ne bali emmere buki nga n'abasahaba we bali tebabalinaako yadde obuzibu baswaba nga yebagabula hatta ne ku mulembe gwa Umaru yagenda okusayininga ahdi umariya bagenda okutuuka okusayininga endagaano bagenda okutuuka ne basahaba ba Ali baani bagenda okutuuka oba ebifunamu ekyokuyiga nfunamu bulungi nga Umaru bamuwadde ekitabo kyalina okusoma maga amateeka ge bawandiise omanyi kye yakola yagamba basahaba ati amma muyingire kanisa si muzikiti kanisa kubanga bo babe batambula basahaba ogenda eri bakabona ne bayingire kanisa basahaba era bwe bayingirayo ne batuuka ne babagabula emmere ne balya lwaki babawa nti ane Muhammad yakitukola oyetegedde yakitukola ki naffe yatuwa emmere nga tuzze rabe neise bulungi kakati Umaru baali ne bamuga nti jangu olye nze ngenda kujja naye nkyasoma amateeka era Umaru agenda okumalizayo ekitabo gundi y'amateeka gonna ge baali bawandiise nga bali bavuddeyo okulya mu kanisa n'amubuuza gwe nga tolidde kyava amugamba tya mbadde bize nnyo naye tewali kinnemesezza kulya okitegedde kakati olwekyekanisa ekyekeesi tutaddemu omulambo gukyalina amakulu oba ekibawo kirina amakulu kwekuliriza goyinza okukuliriza ekibawo kye batadde n'otakuliriza ate mulambo kuba ekibawo kibajje mu shebe tekirina kye kikola naku Allah ne bamalayika abali wansi bakibebenterawo kweyo kyayagadde kigende kimwongereko mu nnyiga kati tomenyekana abantu tusembyeyo ne kino seeka nga nkuteera ddala nja kuba nkoze bulungi obudde bukutte